Oli muganda awangalira mu Bungereza ne Ireland wenyumiriza mu kika kyo ebika yemu ku mpagi ezifuga Obuganda. Abataka abakulu ab'ebika balina ababaka baabwe wano mu Bungereza ne Ireland. Era wetuwogerera ebika ebisukka mu 2 birina ababaka b'abataka mu kitundu kino. Era be baategeka emikolo gya ttabamiruka w'abataka mu Bungereza ne Ireland wa 2017 wamu ne 2018. Yabaffe emigaso egiri mu kuŋŋaanira wamu mu bika byaffe okimanyi, okuyiga ensibuko zaffe n'okuyiga okutambula ng'Omuganda oba Sseruganda oba munno mu kabi, okubuulirira, okuyigiriza n'okutuula mu nsonga gamba obwa ssenga oba obwa kkojja, okutuuma amannya abaana baffe, obutawasaŋŋana, okusisinkana n'emigaso emirala mingi ntoko. Tojimalayo bw'oba tomanyi mubaka wa mukulu wa kika kyo oba ekika kyo tekinnaba kufuna mubaka, tuukirira omukubiriza w'olukiiko luno Ssaalongo Geoffrey Kibuuka ku 0786 739 670.